Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ejikwanju ya John Kakande, Haruna Kanabi ne Jazz Rumshana. Kakineria John yagala kulimba. Oi. Kanabi. Tujja genda tumubatiza mpola. Kakande. Yes. Nssf. Richard Yaruga. Kamarokola disclaimer. In a very difficult and uncomfortable position. Ne mwami byarugaba okudiscussing Nssf. Eyo kanchireka olw'obuntu naye Nssf. Chiriwe chiwonya kwe bibiri. Ye oba Nssf. Shechu watidde. Sina chenatidde. Naye kyabuvunanyizibwa nnyo. Abali bansomesa amawulire naddala abansomesa personal bias. Anga nti dembe lya buli muntu okubeera ne bias. Nina ne general gane banga nti otuuka wano nti we endorse. Nti tusituka ne tugamba nti nze ngenda kuwagira Haruna Kanabi. That is called endorsement. Nete kijja kuŋŋaana kulaba mazima. N'abakuuliriza bamanya nti bwe bituuka kwa Haruna Kanabi. Oyinayo ebirowoozo byo. Kati Nssf omulundi ogwasooka nga COVID atuuse waatuuse Dr. Kiza Besigye mu address ye esooka mu bimu ku bya raising aga nti eno ssaawa tutunuulire ne ssente z'abantu ze bayina mu Nssf. Abantu balabe oba oyo abasuulayo omukono. Mwami Byarugaba ne banne bakola mu media language kyemwandiise contempt ne bagaana okuddamu nti oyo tetujja kumuddamu. Mukama wa Kakande no Nssf y'omu ku bashareholders abanene uwo. Mukama wa Kakande ndabakiri naye munywanyi wange Robert Kabushenga n'apiikinga emmundu naye very openly naye n'akuba emmundu n'agamba Nssf otulinda mu ntaana kuba ye yali very blunt. Naga mwami Byarugaba n'azuula nti tebyakomye ku oli ow'ebyobufuzi kubanga oli baali bamupaintinze nti ab'ebyobufuzi abalwana gavumenti be basitudde biri ebirowoozo mwami Besigye ng'era kiri ddaali ng'eri gavumenti nti Besigye bw'aba yakyogedde opposition ye ekikoze ekyogedde Kabushenga bw'akikwata ne kikwata dimension y'abamwogera oluzungu abalala nga kati tebakyatya nti bajja kubalaba nga aboogera ebya Besigye n'akipushinga mukulu Richard Byarugaba neyeekweka mu tteeka n'atuwa etteeka etteeka ligamba bwe liti togamba nti neyeekweka gamba nti najja amateeka indeed kubanga ogamba nti neyeekweka mukulu nja kubulira lwaki neyeekweka mukulu Kabushenga n'amuddamu nti amateeka ago gakolebwa bukolebwa era gasobozesebwa okukola ki okukyusibwa. Ndowooza Kabushenga along the way n'ajjukira nti ono shareholder munene ewuwe. Kabushenga n'aretreating debate n'egenda mu bantu. We twatuukidde wiiki eno ng'eri ku floor ya parliament luli nga ne mukyala Kadaga yagipiking up. Mukyala Kadaga nga kumanya from you yazze mu parliament mu style ki yazze as an act to amend as a bill to amend the act from executive. Okay, njagende wakakanda ajja kumenyera ekisooka nti teyavudde mu debate eno okugenda mu parliament. The Nssf amendment bill ebaddeyo. Kakati mukulu Kibazo kituufu ddala Nssf ye mukuba ng'ojja ku gavumenti ye shareholder omunene ddala asinga mu atali gavumenti. Takomaawo ayinayo kubanga ne ku board ayinako controlling ayinako rate of say ku board ya New Vision anti mu company to voting by shares. Naye kyo nga si ekikulu naye ensonga ya Nssf Kakande nawe yo ride eringa yange nti bwe mba njogera no kubanga atenze
obutafaanako ggwe nze ng'omuntu tunywa nabo kofi nze ng'omuntu lwaki ntegako nina kubanga omuntu ayinza okuŋŋa nti agwe kakande ebintu byeyogera kubanga gwewedde what now benga nti senzange nzifune gozifuna nzifuna sikyali mu midterm siri mu category eyo n'olwekyo njogera naye kati oli elective saver ndi elective saver naye waliwo ensonga ssatu ndowooza nsonga bbiri by the way waliwo ebintu bibiri ebivuddeyo eriyo ekyo proposal eyasookera ddala ya Besigye era etambula nti buli alina ensimbi ze mu Nssf yandibadde afuna ku nsimbi ze asobole okuyita mu katyabaga kano akali mu nsi si nsonga watandika okusevinga myaka 5 egiwedde egiyise funayo abakozi bagenda mu parliament aba union nga bena tebinabaawo bino bagamba nti awezeza emyaka 45 bandimuwaddeyo ku ssente ze nibabanga ayagala okwewola yansobodde okukozesa ssente ze nga mortgage omusingo n'agenda neyewola kubanga ensimbi ze gye ziri guaranteed okay kati wetwogerera ababaka parliament ekyo ate era nga ekyo ababaka parliament bawagidde akakiiko kali akakola ku biru eyo ya Nssf kubanga biru eyo yatwalibwa mu parliament nga tetunafuna buzibu buno obuvudde China obuzibu ate tebuva China omumanyi wa China baleeta obuzibu buno obuvudde China buzze ate nebutayiwo new perspective naye nga biru teyali ku nti egezaako okwadressinga ekizibu ekyava China yo yali egamba nti nga gavumenti eyagala zino ensimbi ziweeyo nnyo mu Nssf kyekikulu kyekigenderwamu nti boba oweze emyaka 55 ngwega kuzifuna bakugyeko omusolo oba talagala musolo olinda oweze emyaka 60 olyoka ozijjeyo aba trade union n'abalala nebagamba nti bassebo actually John katono nnyo nga bakotinga n'amateeka agali mu nsi z'ebulaya agawerako because natekinga interest mu nsonga ze Nssf ezimu ninamu bias endala nti naga nti amawanga gatuuse nga tegayina ssente negaga nti tuongezeyo emyaka ne Bufaransa yeyo Bufaransa y'omukubbo naga nti tuongezeyo emyaka gy'okuwummula bawangala nnyo tuongezeyo bawummulire oluvannyuma emyaka 7 kakati abaka parliament abakozi n'abalala baga nti mutukkirize obuwangazi bafuana mu Uganda tebulinga bw'Abafaransa abantu bafanga bakyali twagala ensimbi zo tuzikozeseeko ebyomugaso nga tunakwaki nga tetukadiye nnyo kati ababaka parliament abakakiiko bawagira ekyo nti omuntu abanga weze emyaka 45 mukkirize afune ku nsimbi ze kakati mwami byalugaba najja akola akakodyo bakaleka kodyo kagenderere n'afunayo amabaloboozi mpira mulimu n'abaka parliament abamu agagamba nti buli omu alina ssente mu Nssf ku ssente z'alinayo afunayo 20%. kakati mwami byalugaba n'atayanukula biri ebiri mu komiti n'ayanukula ebya 20%. bice biri mu komiti komiti MP bagamba nti bwoba wezeze emyaka 45 ng'obadde saver for 10 years or more wandisobodde okufuna access partial access kuki debate ku nsimbi zo. The proposed 20% is eri abantu aba savings for a minimum of 10 years ate nayo ng'eri elective mukulu Kibazo
20% tenaba kubeera tabled anywhere mu committee ekyali profoto lwali kakati mwami byabugaba nayanukula ku lwali n'atayanukula singa adde osoma mukulu Lyomoki n'atayanukula biri ebiri ku table ebiri concrete ebiwaliko biwandiike kakati naddamu naga nti kati New Vision Joel nembula waye kati yanuka bineeno kakati yenga position yaga of course yagamba nti 20% kitegeeza NSSF enokusasula trillion 2.4 yes zetalina zetajja kukola okujjako nga alina ebintu byekoze okulikolinga ensimbi zeletadde mu bondi nakinaki nti ekijja okweta obuzibu ennyo eri eggwanga baga nti yanuka kuno kubanga bano abantu bajja okufuna nsimbi nga baweze emyaka 45 batono nnyo okuva kwabo boyogerako indeed era ensimbi ziwetaaga ntono nnyo tojja nakuweza trillion oba oli awo tojja nakuweza even 500 billion okusasula nga singa ogendedde ku propose eyo kati ye nga position ye egamba nti Kanabi bwabanga abadde seva voluntary tekakibwa kuteekayo nsimbi naye ngaali ki yerowooza yekka oyo yekka gwalowoozaako nti yandibadde n'eddembe okugjayo ensimbi ze so si kibazo naye nze sandyagadde nnyo owawo NSSF weeri sandyagadde nnyo eggwanga lyemalire nnyo ku NSSF nsuubira nti eggwanga lyandemalidde obuvunanyizibwa bwa gavumenti mu katyabaga kuno buli ludda wa mukulu Kibazo obuvunanyizibwa bwa gavumenti ya Kenya yakendeza ku misolo temwakiwulira yo gavumenti ya Uganda bwe nnako badde gante gana mu middle income nga terangirira kusonyiwa ku bantu middle pay as you earn twagamba tugana mu middle income kitegeeza nti ekonomi yaffe eri solidi neddawo naye ne Kenya nerangira nti kupeyazo ne kuvati by the way Kenya ganti ne kuvati nsazeeko Uhuru Kenyatta bwe tugamba nti covid yamulemedde okumanaginga yaga nti ne kuvati mbasaliddeko kubanga embeera eno yaki yakazigizigi naye gavumenti ya Uganda bwe omukulu waffe wano wawagana kati yakugambye ndi 14 ekigambo ekyo takinyenga nako naye akutegeeza ng'ekonomi weegenda okubuuminga katumukozesa ebyemugaso se omukulu Kibazo bwe tutunulira NSSF tuba tunalolinga debate ate tujja wetwanditunulidde omukulu Museveni ne tutunula bya Lugaba abantu abali mu NSSF ameka savers mu NSSF era balina nsimbi mmeka bakutegeeza nti tenda n'okusoba mu NSSF tebaweza miliyoni 10 buli omu bagenda okuwummula kuyitayalinga nga bali ku miliyoni 10-15 onfuna kakati ekitegeeza ne babanga NSSF ekoze eki ekuta akasente nekawaayo kubali aweze oba 20% era still component ya population jogezezaako kuyamba secondary zino nsimbi za kakande already yazikoze za Kibazo za Kanabi it's not tonacho nyambyeko it's not a favor government favor kijja tukoledde mu kaseera kano nga tuli muki so you are saying bozijjayo mid term okujjako omusolo propose erija yali ereteddwa government era ekyaliyo wedde nze nandowooza nti government which percentage y'omusolo percentage eri equivalent to pay as you earn. That's around 30%? 30%, okay. Yes. Nze nandirowoozezza
mukulu Kibazo kati waliwo ensonga omukulu kana byoyogeddeeko. Of course 30% is on the higher side naye teri 30%. Weweereza 30% obeera otuuse mu threshold esembayo ng'ogaseeko NSSF. Can we make it 20? About there. Mukulu Kibazo kati ogera ku NSSF naki abasajja bapangisa maduuka mu Kampala baleeta ensonga ne bagamba mukulu president ti bwe mba mpadde nsasula ya milioni 3 buli mwezi rent sikoze emyezi 3 ze milioni 9 gwogamba landlord omusajja ono tomuggyako ssente kati mulinde nga tugyewo gumiikirize onsuubirawo okujja siringi milioni 9 nga ne taxes zo tozigyeewo. Okay, ono wa banka wabanga yali amanja omugambye restructuringa loan naye tomugambye nti ne interest gigyeewo. Era loan eno ekya ne mu lockdown y'emyezi oba 4 oba 3 oba 2 interest yo egenda maaso tu akulu. Government egambye aba banka sebo naakutunulamu. Okay, kakati kitegeeza nti government mu nsonga zino yo etunudde ekintu kimu kyokka, nze kanywanyise coronavirus amekubakwata ebisigadde byammwe mwefeeko. Kyendowooza nti sikyabwenkanya government obuvunaanyizibwa bwayo tebulina kukoma ku kintu kimu kyokka, mbataasa coronavirus. Sifaayo oba amabanja ganakwaki ganaabatta n'amasaso bagaba ntentwanako ekintu kimu. Gavumenti bwina batugambanga nti bana reserve, sinawulira bwogera ku reserve ekitavu. Okay, nali wano ne mbagamba nti ekya gavumenti okusabiririza abantu okuŋŋaanya nsimbi mu makampuni sikiwagira, yandibadde eragira amakampuni gasasula abakozi baago, amakampuni gaba abakozi baako ki emmere, naye gavumenti nayo nega nti amuleete wano ewange nze mbangaba emmere. Okay, kati obuvunaanyizibwa bwa gavumenti ya Uganda, gavumenti zonna nziwuliriza zikoze ebintu bingi olw'okuyamba abanansi baazo. Gavumenti ya Uganda ensi nyingi zikutera ensente zaazo ne zisasula emisaala simbadde yazisasudde. Okay, ng'obuvunaanyizibwa bwayo. Niyo gavumenti ya Uganda ng'oggyeko okulwanyisa obulwadde obutayinga mu Uganda kiki kikira kyekoze? Gasimbagane ne bannamawulire. Mani John are raising fundamental issues. Of course najja NSSF kumugwa quickly kyakolera NSSF nti abawanula kalabba. Nja kubaddira kubanga Kakande antadde mu kifo ekizibu kubanga nzikiriziganya ne Kakande byayogera nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa eri abantu baayo, era gavumenti obudde buno ebimu ku byeteekeddwa okukola because Kakande byatakonyeeko. Omu ku ba client abasinga obuzibu okukola nabo business mu Uganda ye gavumenti ya Uganda. Singa gavumenti ya Uganda olwaleero evaayo neesasula amabanja geeyina locally eyinza oku-excitinga business n'etambula, naye nga sinnatuuka eyo. Charles Richard ne Parliament John akonye ku bintu bibiri. Oyina the amendment bill ebadde mu Parliament by the way. Olw'okuba ne Parliament nakyo kanjogera ne Parliament bwe yeesanga ng'eri ku bugubi n'abantu olwa biliyoni ziri 10, Parliament yanoonyaayo ebyamangu ebibugumya abantu. And on that Mukyala Kadaga has a credit. Yatakingayo ronavu mangu abantu ne bagamba our man
ng'akuteyo ekyamangu. I don't think she's going to take it home. Ayinza obutakirestinga naye yakutteyo ekibuguumiriza amangu n'akireeta nekyesanga mu mbeera nga kiri extremely popular, but nekiraising a torch on NSSF and our investments. Ndi omu ku bantu kati kanziyo raida yange abaali bawagira David Shandi Jamu abakkiriza nti Uganda made one of the serious mistakes in firing Jeffrey Onegio Bell okuva mu NSSF. There is nowhere in the world where you invest in safe investments and expect a decent return. Teziriiyo nti nze ssente zange nziteeka wano we zita losing a value, ngula treasury bills ne bonds mu Bank of Uganda kubanga ezo zimpa guaranteed 7, 8 ne 10%. Teri bw'oba oyagala ebyo, you are a net loser of money. Eyo argument njigenzemu enfunda n'enfunda ku NSSF nti in nominal value olaba ssente ng'ennyingi, but in net value you lose money. Kubanga eyateekayo emitwalo 10 nga dola egula 2,000, bwe bakuwa emitwalo 2 nga dola egula 1,307 oba wafiirwa ssente. Wano mu nominal terms mu kuzoogera olaba ng'ayongeddeko obungi, naye in terms of monetary value kiki ezigula ku olwo obeera wafiirwa ssente. Naye tufiirwa ssente kubanga nga Uganda tetukkiriza kuzanya zaala nazo oba kuzi-investinga, because investment is zaala, and that is where Jeffrey Onegio Bell had taken NSSF. Do high value investments, they will have high risk, but when they return big time. Uganda ngeyagala safety, nga government ya Uganda eri interested mu ssente ezo, because the reason government ya Uganda is the biggest borrower from NSSF is effectively to imply that employee wa Uganda are sustaining a government ya Uganda. Kakande bwakwata ssente ze employee not to a government, no wa Uganda fa abakozi tukwata ssente zaffe ze batukimako mu waze ne tuziwa NSSF nezidiza government netuwa amagoba ag'omunyoto kubanga betwawo omulimu bapakasi si ba investors. The board of NSSF, the management of NSSF should be paid on a commission pro rata basis, not a salary. Bw'oritaninga nti twakuwa trillion 13 bwe wagenda ozi-investing omwaka guno zaleeta amagoba ga bitundu 3 mu kimu ku buli 10 kwezo kwe tukusasula kwe twandibadde tusasula board si kuba setingira musaala musava ne bazanya golf in the best places. You make them lazy, and that is what we have. We have a lazy group at NSSF. Njogeranga seva. For as long as boyina balina in a comfortable nzija room. For as long as boyina batudde wali kufuna musala, because no company, what company is biri emuku yo tuji investinga munge NSSF, because NSSF invests in the New Vision. New Vision gives us the ugliest return in this country. Uganda claims the New Vision. Someone should cane the MD of NSSF for keeping our money with the New Vision and the Uganda claims, because they are a net loss-making company. See high risk. But you're throwing away my money. But anyway, that is a subject for another day. Kati no genda. Abakulira New Vision banywanyi bange. Nabebaza ntunulira naye sitakuba mpagamba. Era zibuza ku level ya kakande omukunganya. Ye kakande omukunganya. But oli ku board ya New Vision. Ne
NSSF. Actually, no. Sifa yona ku board ya New Vision. I have no problem with the board of the New Vision. I have a problem with NSSF ateka yu sente zaffe. Anti nina problem ne NSSF ateka yu sente zaffe. Lwaki oziteekaawo? Because anoonya comfort. Bw'oluzinga billion 408 omwaka, which NSSF lost last year, and no one calls you to book. Kanfuuke moderator mbuuze Kibazo nga tonnagenda waaki Walwomushana. obuzibu bwo sinaba kutegeera kuba wabaddewo ensonga bbiri nti batuweeko mu myaka 45 kati gw'olina argument endala gy'oleeta nti ne zino ssente okuziteeka we tuziteeka tunoonye wawe zinaasobola okutuwa ssente. NSSF akugamba sisobola kuwa ssente kubanga gye naziteeka returns ntono. That is the argument they are giving us. That's a lazy argument. It's sloppy. Someone should be taken home. Muteka in a pia. Be fair. Give the devil its due. Muteka in a pia. Did you call them the devil? Muteka in a pia. Bagada emikono gyabwe. Bagitagguluzeeko. Babenga basobola okukola investment. Ng'obukwakkuliza obwo buli luzende era ne bateekawo ndola economic committee something like that. Yensonga lwaki ndowooza era baagala okubajja eri ewalukutana kubanga ebatunuulira ensimbi z'omukozi tozifa ensimbi z'omukozi tozifa babateeka eno bantu abatunuulira ebyessente. Romshana ng'okwata omuzindaalo eno argument ye yaleese tooki eyo singa tetwabadde mu argument eno oba oliawo abantu tebandiringiza sente zaabwe oziteekawa era zikola returns zenkanaki. Ekisooka bolo asinga obunene wa sente zaffe ye gavumenti ya Uganda. Onaga nti bwe naazikusaba gundi bano abantu bakuba eddebe wano naye gwe manya ekiddirira bwe ŋŋamba nti ŋŋenda kubawa oli oti eyo omanye ekinaddirira. Kati ekyo kitegeeza nti owa NSSF ali nnyo n'oli okusinga gwa muteresa. Of course amubuuza nti why bano baagala sente zaabwe. Tugenze mu kidaala bali eri baga nti atusasule nawe ogamba omuntu ono katumuwulirize akyuka akugamba nomanyi nno ze mbasasula ziriwo mbasasule ono avumbeera kati awe wali argument. But beyond that, ndi omu kubalowooza nti one kino twawukana ne Kakande mu ndowooza. Nze ndi omu kubalowooza nti bannayuganda tebeetaaga sente zaabwe ze NSSF zonna lumu. But also ndi omu kubalowooza nti Uganda eno gy'olaba yandibadde liberalized. Kibazo n'atunula katale naga nti NSSF wa safe investment nti neeriyo Kakande investments. Yali willing to take risk. Ezo sente zange zigende. Yafiirawa. Charles Romshana. Kati NSSF anoza jireta yobuti. Bazungu. Manyistegeera no the act. The act is a 1984 act. Netekawo. Engas. Of course banafusi bajja kwagala oclaiming anti byatandika kati nenga waliwo ekyaliwo naye neteeka lino byayisira bino. Yeah, but the 1984 that is Apollo Milton Obote. Principle yali ya Dr. Apollo Milton Obote kati yetwandibadde yali atunulira ki. What was the vision? Vision yali enti bwinchiraba ngeri gyenchiraba Kakande obaka nabi waliwo emyaka egyogenda okutuuka at that age because in the private sector chobola abana bali mu public sector public servants tebagirimu gwe ali mu private sector bonaweza bano wo government ejja kubayamba gratuity pension neberala how about oli omukozi ali akola mu radio Simba bwana aweze myaka 8 nga tayina mulabirira myaka 7 myaka 6 whatever it is. Therefore sente zo yino zo msala tugenda kujja ko nsimbi za mirundi ebiri. One is omusolo because they tax you, pay as you earn. Then ezina asigala ku musala gwo tukujeko ze tugenda okuterekera 5%. Then naye nakukozesa naye tumujeko 10% ngazizo. Gwo mulimo gwaffe gwa kuterekera
government teyakuteerako. It should have been 3. Government eteera ku babaka ba parliament. Ababaleke those ones. Kubanga babaka parliament bagamba nti government is the employer. Kati abo katobaleke. By the way, huge amount of money. Bogenda mwabo because we mwanga taliwo. Bogenda mwabo you get unnecessary pressure. Katufe katwogere ku byaffe kati. Ebyaffe bya covid. Now ebyaba musayo mumyufu. So singa government yandibadde gamba gwe kanabi nga tonaba ku woli wuumulira ayakukozesa nanga yakujja ko omusolo ku musalala gwo nange ndikuteerako. That would have been so sweet. Abagala okugenda mu ggulu bandibadde bakola ekyo. But welfare governments zikole eyo model gyoyogerako ya welfare government naye nayo ina drawback endala. No, I'm not proposing it. No. I was giving you a kubanga omanye omuntu ayinza ojiwulira naga nti ina gyekola. Yes, mostly mu Nordic countries ziri Sweden, Norway n'abalala ze ekola nnyo, but ku musaala gwo ku mpeerayo government nayo keekimayo kaba kanene ddala 60%. Oyina wootuuka ng'etwala na bitundu 6. Oyina wootuuka ng'etwala 5. Do you pay as you earn? Yes, I do. In the private? Yes. Kati kyembadde ngamba. No, Charles, kyembadde nnyonnyola nti modo yo gyeri. Nti naye modo yo gyebeera funded, the tax component etuuka mu bulabu. Bwe naabeera president nja kukikola bulungi, don't mind. Your complaint will be answered. Gwe nagamba nti bw'obeera president bwe sibeera luzira naawe tobeerako. Kasita omukyala akitegedde bwe ndikukwata amanya gwe wabireeta. So omukulu oli yagambye nti mission tenakuggwa n'ekyo. Tasobola abandoninga. So now you see that triad. Mkulu Kibazo, you see that triad. But kat where are you now? Oli obote yali agaba kuterekera ensimbi. Kyogabe busente butono 10 million 20 million average. Bazi kuterekere bwoli kadi yoze sange. Bano bagenda okuva mu tulo ngate ensimbi nyingi. Now debate techali ensimbi zino ziyamba zitya bwe tuziterekera. Debate eri kati tuziriya tuzikozesa tutya. Now let me go for the idea. Ngasana kutoka kuziriya ezo kuziriya kati ate NRM ngobota agenda kugwawo bali bavaluwero advance party enzige zasooka zagamba tuzikozesa business zenzige. So I'm not surprised nti ziri wa Pike bamwitani Pike New Vision William Pike because singo adoyo man ziri mu monitor because na monitor is a newspaper kulwache is a NSF bazi zigula ku stock exchange chengam is a NSF je ziri mu monitor je ziri mu NBS ayinza okubanga ku stock exchange monitor naye nga ku stock NSSF yetamanyire gogo bypass egenda yo stock exchange so kati therefore enzige za NRA is very well the first narrative yali ensimbi nyingi tuzikozesa tutya business tetunaba kuzituuka kuzirya but at least tuzikozesa business. The original idea y'ensimbi zino of this fund was not to do business kyoyogera kwekyo, but the original idea yali nti woli wuumulira ozisangewo. Very good. Kati gwaziterese bwogamba but of course Charles woomulira ozisange bwe zitakola business zoba watereka ziba tezikyayina. But you see the objective is not business. The objective is the preservation of the fund. So I agree zina forces inflation zina mwe bintu bingi bizikuba. So oyinza okubaako engeri gy'ozikozesa zisigale nga ziri secure. Now Kibazo, I have been here emyaka egiwerako ever since I came from Rwenshama. Walo byenjize bolaba wa opposition besije ba Kibazo whatever group it is nga bayomba ku kintu sebo nze ndi wa mawulire eba mpita wa opposition ngiri jo bado yomba wano nonye chupa bili za amazi kati bolaba very good bolaba group eyo ewakanya Museveni nejange yombe ku kintu kati neshenko atentunulira Museveni
ogenda okulaba nga interest zaabwe waliwo zigattira. I will give an example. Mukulu Museveni okugoba kale Keyihura ate amukube nnyo was the group ya opposition. Kale atukuba tiyagas ate police tekuba tiyagas naye final ate Museveni nakola ki namugoba. Naye ogenda okulaba nga interest nene nnyo mugoba kale Keyihura eri wa mukulu Museveni more than the opposition. Now ongambe wano biire ebaddeyo eya mukulu Museveni ebadde entereke but ne wajjayo interest ndala ate egireeta interest egireeta ya bana ba opposition atuweyo tuweza NSSF waliwo nyingi sente eziriyo naye basaba zino and I'm not faulting them. Then ate ne wajja Kadaga ngagamba bano banwanyisa because balowooza njagala kuleeta tteeka liri. Because that one I bet it nwegala nkonde amanya MP ali akitambuza wa Kadaga onwere nakaseke ngamba umanyi kwachi balwanyisa Kadaga bamulwanyisa because NSSF ensimbe bazimalayo ate ndabe nawo kyogedde ko nti the borrow omukulu mu NSSF wa government. Now kati ne beleta tu convergence ne baberawo interest tuli ku meeting y'ekyalo abantu bagamba chairman sente zaffe ezakawunga baziteekawo zireete kati on chairman akyuka atunula eno bagalo omushana mbagambe kati bano bagamba katukirize bano bazi accessing because Teziriiyo byashuwa tezikoze eki Teziriiyo katolaba ne MD anatera yogera amazima ga banange tezikoze eki Teziriiyo ono yetayagala baza accessing ayagala babero debate mutunule ngabo yagamba kulwachi temutunula na muzino kulwachi temutunula kuzigenze mbijanjalo kulwachi mutunuli nandi kufuye ono tayagala bakole ki baza accessing see primary interest that is interest ye tukubeyo na yechi ene mukure mutunuleyo olozi kyaliyo zagenda dda kati so those were but kulwachi biru yajja oyo chorister number 1 kulwachi biru yajja biru ya mukulu Museveni yajja kyembadde nkubuliza figures tuyina how many first and foremost you have ne member wakwayo omulalazi ne muwanga wasaliddewo enviiri kubanga eyo karantini kati oyo yajimini. Now you have two problems attendos tonna bakulaba abantu nga bakusaka enviiri nalabye ka video jimu wezinga tuyina mushala w'enviiri Kibazo go woro okuba tabisobola ganno wamuwanga tabisobola tuyina ajja okubanga abisobola lenga Kibazo engezi sitayo gya salamu vayo kati onsigisiza kubanga ono romshana nade mwogenderi wadde omponya covid byo kigenda maaso romshana kati tuyina problems eziri mu economy ajja ati bwaba yasala enviiri n'ateeka mu kaati nzija tuyina ojja kubanga omenye measures ojja kusalira waka nze wali ntambula w'ebigere owoya alina okusala ne maama wamuwanga akyaliyo yamusala ng'omwana bamukkiriza ogendayo banange tuli mulekerwa omushana tuli muntu ate mulese byamalwa hawukana muwanga byetu tuli agenda lukiiko lwa kyalo okay nkitegedde now tuyinawo problems mu economy. Problem esooka ate nabula tumukunde nga agireeta oyo namuteeka ku treason. Esooka nti sente za NSSF ozitadde mu commercial bank ate kanaabi nanyini sente nazeewala mu commercial bank at a higher interest rate. It's your money, it is with the commercial bank ate gyokoze eki gyozijje. That's also another interesting area. Ekyokubiri nti government yeewola sente kuba mu NSSF because NSSF egula treasury bills, but at the same time ate government ngeyagala kwewola from commercial banks kukola recurrent expenditure. Of course it kills the economy because siraba how Peter Kibazo a private investor engeri gyogenda kucompetinga ne commercial banks. So all those the debates baddewo, but the debate enkulu ebaddewo eri nti monetary policy ye distribution of money ebya Bank of Uganda. Nti Museveni akusanze ng'olina biliyoni emu kuba mu nsiko n'agamba ngenda kukuteeka ku omusolo nga sinaba kukuwa currency endala.
you get that Bank of Uganda okukuwa currency kutusabire ebinoti byebadde ina ate kwemebelala you pay for it and at 30%. Then atena lyo kapiteka ko ne conversion. So he had ever taxed manezo nga tewaliwo transaction because aina kutaxinga transaction but there was no transaction na kujjako 30%, right? Yachukolako mu history. Now kati bobalirira how much do we have with Nssf fika Kibazo jampadde bwebanga ntuufu is 13 trillion. Kati bwakugamba 13 trillion bo accessing ako half ye net worth ye Nssf anti ngamba access half we said 20%. 20% is about 2 something trillion. Very good. Katwala 2.2 katwala 2% 20% is like around Zabade by Biarugaba's count that was about 2.6 trillion. 2.6 trillion. Naye ng'oli abaliridde gw'okufuna 2.6 trillion agenda kujjako 20%. On the one who lent you yagamba sente zofunako ofuneko 2 trillion. Naye ofunako 2 trillion naye nkujjeko 2%, 20% of that 2 trillion. But remember yakujjako do omusolo nga tonaba kutereka ogenda okutereka nga akujjeko. Now atayagala akujjeko for you to access. Katonola abantu babiri nga bagata. Muwanga Kivumbi agamba nange mumpendye ku mmere ogamba oyagala kulya mmere naye nga nawe nkujjako. The one who borrowed your money. So you see the convergence of the deep state nabano and but mino atayagala okujja ko musoro sente yazina bangamba zezazimba parliament ibintu bizimbe ya parliament okutura bangamba mpulira mu lukubo bye bizimbe n'ekizimbe kya URA ekyo kirimu. All those are not secrets. Ebyo bennati kuliko byachama bili open investments za Nssf. And but you see the state you the state ekuba ojibanja but state jobanja enonya engeri gwajibanja je kusasola by taxing you atenge kutaxinga nga there is no transaction because inzo okufuna ensimbi zange nengena nenzikimako weziterese. Where is the transaction? Why should I pay tax? Charles tuka kuchokubiri kakande kyabadde atunulira ekyokubiri kakande agamba nti okay wawe Nssf intervention mu lulimi lwe lumu Richard lwe yali ayogerera ngaga nti ne bono okola Nssf intervention no sasula abantu 20% of what they have or what they want nti obeera oyina abantu nga milioni emu no musobyo abasavinga ne Nssf which I find no problem because these are elective savers not elective mandatory savers kubanga bakozi kitegezo obeera intervening aga nti wagwanawo a bigger picture sichino. And I agree with Kakande. Bigger picture. Nkugambye government yomuku basingo okubanjibwa ensimbi ennyingi. Oboli ya osinga asasula ama company agakola na go business. Abamu supplying ebijanjalo, abamu supplying amasanyaza, abamu supplying abichi. Oboli yao bandi badde ba intervening. But Jonah inechira chakonako agamba nti where is our business intervention? In terms of which business? Because kati oyina abavubuka Jonah akugambiwa na aba rent. Nti bamaze emyezi 3 bali wakate bakola bagenda wa Sebalamu bagenda wa Kavuya bagenda wa Attorney General yomukuba estates owners abanene bagenda wa ni name them bitatule sekalala ni bonna ba landlord babalinze landlord agamba ezango ino zimpa kubanga nange Stanbic amanja nest cancer manja kati ona agamba intervene at that level. Kibazo tosobola ku NRA occupational nakba yo webe agala kwewole wakanabi bwe gamba nti mpayo milioni 2 kanabi tajja kuzijuwa yeja gamba kanabi you supply me nja kusasura after 2 months kanabi wamala okusasura kusupplyinga nimugamba omanyi munange you see it has become a domestic area kat therefore domestic area kujikusasura netaga audit I understand yangu those groups is auditing ogenda okubalanga tochakola ki tochafuna nsimbizo. In other words you have lent government at no interest. You see that's how NRA borrows. Yo kekakulyo kayo chuvala bakati yazembiro ya covid ne gaba nange mugende mukoleki gwand fundraise. It's looking for money from very poor people because they must okitegeera tochayina transaction jokola to do a tax bakutayo ko musoro. People have corrupt. You see when Radio Simba corrupts in 3 months ya covid
2 months. Then man tell what did that. Because as a station, you know, capacity to absorb shock of 2 months. You've been making profits, you've been investing, but abantu bako system zukora psinga only 2 months. I think a shutdown till 100%. Then know that I was already a disease munda. Now, so where are you? Do you think you see like mobile money? Transactions are mobile money, banabatunda kubaraza. Olwa ganti matade ko musoro is not looking at individual you. Asubuza million billion. No, is looking at aggregate. Bora abagantu agala kwingira mu transport industry. Tebatunulira tax eno mwanga chivumbi jaina. Atunulira how much money eziri mu transport which is spent in a day mu Kampala yonna zayagala trapping. Kati the occupation etunulira bigger picture. Tetunulira ono kana abayagala million 10 on retirement. Etunulira the entire trillions. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Aruna. Kakande ndowooza yatuwadde preamble ennungi naye ebintu byonna byetooloolera ku bwesimbu ba trust abantu gye balina kati mu gavumenti yaabwe nti twatandikidde wano ku nsonga y'abamu ku baakomyewo ogwo ennyini wagambye nti bano balina omusaayi gwa bbulu ne bano balina omusaayi gwaki ogwa green balipo nabalese abagwa green n'ogwa blue nabalese ekyo kyennyini nze njagala ffe naffe abaare batugambe bw'oba oli Somalia ng'onoolinya bbaasi otuuke tie wandiikira ddiisaako clearing yes naye covid zimuwala mujja mubeera nyo Romjana agaye nti Nssf bwe tuddayo ne tugitunuulira omugaso gwayo ogwali nti Kibazo bw'oba okaddiye beerayo n'akaki era ndowooza oluyombo terwaliwo ng'abantu balina obwesige ti ssente zange bwe naamaliriza nja zikola ki era naawe bw'oyogeddeko nti omusolo bakutema munene mwaga amawanga naye Kibazo jjajjaawo bw'abanga ali eyo katugeze nga Sweden tebugenda kuba buvunaanyizibwabo okuga nti jjajja wange talina sukaali nina okukola ki eyo si badeniyo ssente ze bazimuterekera era buli mwezi akakyekeke bajja kaleeta bakateeke kuki batera kulambula obukadde obulaba mu nsiko nga bulambula ng'olaba nti yateekamu obudde bwe n'akola naye ne gwe yateresa naye mwesimbu yali yeesigika ne kati naga nti akakyeke kakakande nti yali musajja yawandiika amawulire nti ali wakati nti abeereye ezirobwe akakyekeke kalwa kakati over time ebintu ne bijja nga bikyuka obwo obwesige ne bulabika nga bukola ki nga bugenda buvaawo bwe tufuna okuba nga tetukyayina bwesige mwoyo atuterekera n'okuba nga tumweziga nti wenaakaddiira ssente zange nja zifuna ebirowoozo nga bino ne bitandika okukola ki n'ofuna kyowaza nga tuzitwale mu kasino okujja kati ne tutandika okufuna kyetwandise review owange gwe tuteresa naga tuzitwale oteekeko omulimu okube bw'onaafuna tugobe gwe tuteresa gwe tuteresa ebyo byenfuna yabikomya ku Hanson kasa Livingstone and Odi ne toddalo n'akomaawo mukolo Kibazo protecting kakati abantu ne baga nti owaayi bwe mba sinnakaddiwa nnyo mpaako ki ekitundu debate etandise okukyuka kati tukyalinda bukadde kuba tukulabye nti ne kakyeke kano nyinza okuba nga sijja kukola ki kakale n'ofuna n'abantu abalala nga bakibazo abali business minded yaga nti gwe okutereka obuteresa ofunamu kiringanga yaga nti nguze nina ebyapa by'ettaka kumanyi nagula ettaka egindi kakati kanabi 1 second nze sigamba bugambi nti okutereka obuteresi ofunamu nze kyengamba nti bw'otereka obuteresi actually ofiirwa bufiirwa kyekyo kyennyini naye kitaluwamu abakumulekera loole ya ssente ng'eriko akakadde kamu n'ekitundu omulembe ogwo Mwanga bwe yandika simye eyo leero teyandika guzeemu ssente review eyo gye njogerako
kubanga ekigendererwa kya NSSF kyali kya kuterekera sente zo zisange nga zikola ki tekibanga kucha kusuubulira nezirina okuretaininga value kaakati tujja kuginoonya ku banyazi ba Uganda. That is a different issue. Obagambe tugende mugambo linge tubakiriza ogenda ogambo linga nase. Manyi nakani agenda Chandri ono gobaseba. Jamwa yagende wasikula mukasinoza mu US. Kulabe ngenge magambo linga. Simanyi wakibaza nawe wamwekera akati. Ebirowoozo ebyo byombi olina okubikola ki? John, the last time NSSF made money, reasonable money, David Chandijamo was the MD at NSSF. All these jokers are money losers. I'm yet to read that in the way. Naye bamusiba. Ng'ekimusibisa kiki? Ekyamusibisa kiki? Yali reckless. Yali reckless. Ne systems zamulema okumanaginga because tulina individual failure. Ani appointing a director wa NSSF? Board finance bichebe. Board ani agiteekawo. Minister wa finance. Kitegeeza nti government ekola ki? Yalimo omusu. Kakati Kibazo kakande wagambe. Kamujukize nti mu byafaayo bya Uganda first time omuntu yali minister mu sector eyo n'agenda mwekizayo nasinzire n'agamba abanyaza bali e Uganda beetaaga omutwe gwange naye bakwekyo kati aweewafa ensonga omukulu ngeri gyamu describing manyi enswera weegwe mu mata agotonywa aweewafa ensonga abantu ne baga nti ebyobukadde tubikole ki so debate eri healthy nze ku lwange nti tutunuulire trust bweba teriiwo ogenda kukola ki abantu bakugamba nti tuweeko ekitundu naye ng'eyo nga tuvuddeyo njagala tutunulire ekintu kino wholesome nti abantu embeera gye balimu tekikyayina makulu gye baliga okumugamba nti sente zo zikoze kati gwe erinda lwoli kaddi wanze lwe ndikola ki ng'essaawa eno Kibazo azeetaaga ayina okuzzaayo abaana mu masomero ayina tannakaddiwa naye sente ze gye zaali zakukaddiwa naye embeera gye bamutaddemu tekyamuganya kulinda bukadde akola naye ne byakola tokola kankubuuze mu picture ye mune kakani nti olwaleero kanaabi embeera mukubye aga nti bamuweeko kuzaayinayo ekyo kyennyini kino kyekisembyeyo kino kyekisembyeyo kino kyekisembyeyo kino kyekisembyeyo si kyekigenda okusembayo enkya bwe kinajja nekitutwala nga nezisigaddeyo tuzikiba Kibazo debate tetayatandika mu covid biiru gye twogerako teyazze mu biseera bya covid nanyini biiru ayagala kutakisinga sente zo kyekigenderero naye era naye alina pressure abantu kakande yabadde ayogera wano nti tufuneko n'oluvannyuma tukole ki that was not the reason yes nanyini biiru yali ayagala gwozifuna akuggyeko kati ekyo nze nzirayo ne kugamba nti obwesiga abantu balina mu gavumenti bwe bugenda bukendeera ekizibu kyekyo ne batunuulira n'ebyo gavumenti byezzeekola ne mu mbeera ng'eno kati kanzireyo ng'omulimi w'ebutambala kubeera ffe tuvuga takisi ebutambala takisi olwaleero abantu bayo bagamba nti naye toli mwenkanya tuli mu covid gwe paaka ogikoze eki okugamba ogenda giddaabiriza emyezi 6 tunavaayo mwanga yatuwa metaphor yakyo ugandi mu Busiraamu omusajja bw'amala okufa nti temudda ku nnamwandu nti olugiroti olufa nga gojja kuperereza nnamwandu bamulindako mala okutuula emyezi 3 sebo tebamwanguye andi kati mwanga yatugambye ono olwavudde emagombe bajja bayimba layilayilala ng'ono agamba nnamwandu nti owaayi ogamba otya obusiraamu butukubiriza okuwasa bannamwandu ekyo muwanga mutuufu nnyo naye tubawaako ebbanga eryokukola ki yenyinyonnyola ya muwanga kanaabi muwanga mwanga agamba nti twavudde emagombe nga naye bitambala tebinnakala maziga
ono n'agamba Namwandu naye nno oli agenze kati gwe ogamba otya nkola si yaabwe omuntu agambiddeko mu biseera ebyo period eri beggwako gwe tukkirizibwa kujja kuwasamu kive nnyo so mukolo Kibazo n'ensimbi simanyi bamuwanga yali azirisa ddezi ezikola ekifo ekyo ne kampuni ne bazifunyewo mangu nnyo kiriwa ejapa so abantu bwe batunuulira ebintu ebyo byonna Namwandu bamuwasizza nga tetunnatuuka na waka era bakinywa ssente mu supplement ati mwe John bainako nja kukusimba ku kintu kimu bilioni 10 ze baagala nze ku lwange nkitunuulira ku gavumenti gavumenti erimu abakulembeze abalowooza ku bantu baayo naye zino ezaffe we tutuuse nti eyo trust namwe abakuleko n'agambye nti minisita bwe yazze ng'ayanukula byaki byakusaagasaaga eyo debate mugiveeko mutunula awalala puliriza Gasimbagane ne bannamawulire John Kakande Haruna Kanabi Mwanga Kivumi ne Charles Romshana. Of course debate eno nze omu kubakkiriza nti abantu tebandibadde nga babakwatira ekiteretebwa kyabwe ekya ssente omulundi gumu ne bagenda nazo enteeka mu kifaananyi kizibu kubanga nakyo ekyo kireeta bukozi omanyi mwazirya ekyo nakyo bakireeta ekyo bakireeta bukozi bazirya. Of course Kakande kwekyo twakkiriziganya twawukane nono Kakande abadde mupakasi okuva mu sita okujja mu New Vision Kakande yamanyira musaa nga yeetegekera Kakande aliba omusuubuzi ku myaka 25 abeera agenze mu busuubuzi totandikira kusuubulira ku nkaaga lwaki wandifuddeyo nnyo ku bulamu ffe abalabirira embwa ffe abalabirira embwa tumanyiddirwa training embwa bw'otagitraininga beyond omwaka gumu ogivaako kati Kibazo kankuwa olugero enkoko neeshonako eri kumera